tegwanyuma ng'enjala ne ziryoka zivaamu. Njibukira n'omwana bamuyita Isaac twagenda estimu yaffe yatuuka ne ku final naye ng'omulembe gw'engatto guzze naye nga Isaac yagaana engatto n'asamba omupiira agusambisa kigere n'abakubanga ggoolo ngera omuwe engatto gugaana. So ebimu esigenda kwerabira ebyo mu buto byensobola okwogerako ebyo n'emizannyo egyanyuma naye abanaakati simanyi tibalekate bakyagizannya emizannyo gyakati ndoza giba firimu abaana basiba ku firimu ne taabu zaabwe nga basirayi. So egyo emizannyo eyo egya kwiso baado taata ne maama nga nagenda nayagala nnyo okuba taata nga tutera tugamba abaana bagende bazannye ebyo byonna baloleka bwe twabizannyako. So emizannyo egyo gyanyumira besobola kwerabira ebyo sonko n'edduulu n'okukola kayiti buno opapula n'obuzingazinga n'obukolamu fomati n'okuddira wuzi ne mugigira n'ogigiramu nti simanyi magere ga nkoko n'ogikolamu fomati. Seriously ebedda waliwo ebintu ebimu Basudde yayimba n'agamba ekibeezeza abazungu kuuma waliwo ebintu bitwandikuumye wakiri ku mulembe ng'abaana tubalaga emizannyo myaka gino gyalinga bwe giti. Ate gyanyuma ng'egimu gyalingamu n'ebigendererwa. Kituufu. Twakomanga kuzannya buzannya. Kituufu. So nga wakiri bagirikodinga efuna omuntu akyabijjukira babirikodinga bibeereyo ti myaka bwe giti okuva guno mwaka bwe guti nabwe emizannyo gye twazannyanga abaana baleko gye twayita. Obukoola nga mukola ki? Osunaku saidi yeeno n'eyeeno n'oteekamu akati n'odduka n'ovuga ennyonyi. N'odduka n'ovuga ennyonyi. Ebintu ebyo bannange ebintu ebyo bireme kusasikawo ebiti. Ennaku zino n'abalina abo obunyonyi bwe bakola abamu abakyakukola okitegeera mu bupapula nga buzinga n'abazinga n'obwato kasuka n'obwato obuntu obwo byebintu ebyo byeŋŋamba ebyo. Abaana bakyazannyisa ddole ey'ebyayi okitegeera. So na zino engule zennyini sisanga muzadde ng'agulidde mwana we ddole okitegeera. Naye nga omwana okuzannyisa ddole naddala omwana of course omuwala kyalingamu amakulu okuzannyisa ddole ey'ebyayi. Then ekirala omupiira gw'ebyayi abantu bano bande gye tuvudde we Africans kati bagigula amaduuka mangi nnyo. God gifted us with some things ebintu ebyo twandibikuumye. So lwakuba nti abakulembeze baffe simanyi okuŋŋaana abaana 10 nga tewali asobola kuzinga mupiira gwa byabwe. Is a old man but he cannot emphasize those generation ebimu empulira anyumyako binyumye but olaba tutuuka eno mukulu ne creativity n'akola ki n'abula oyo creativity ne innovation esookerwako. Kati nawulira gundi ono amaze kufa nti ne art gallery y'eggwanga baali bagiwambye ng'omuntu agyeddiza of what I think ebintu ebyo gallery y'eggwanga eyo art gallery yandibadde craft oyo yenna amukuuma timirembe gyedda kayiti ze zino ebyayi bye bino twakolanga ewuzi bwe ziti n'ogikola bwoti n'okubuuka omuguwa abaana baalukanga emiguwa okuzimbanga obuyumbayumba obusondasonda n'ettaka. So ate nga kanywera nsuubira so simanyi kigendererwa naye nga omulembe guno ndaba eggwanga liyingiza nnyo abagwira bangi simanyi kye baluubirira twegattamu simanyi oba balaba ensi eno nnene nnyo nga buli wamu erina okuba nga eri occupied. That's why nkugambye nti emyaka egijja genda kuba nti bakyasobola ziika bantu kuba kati ffe abali mu mataka enakifuma gye babadde baziika abantu tugulayo kampuni zigulayo. So olabanga ebintu bikoze eki bikyusa. So simanyi nsi gyeraga naye nga wandibaddewo enkola n'ennuŋŋamu oba n'ennuŋŋamya okuuma ebintu ebyo. Abazungu balina ekaddiyizo ebintu ebyo tubiminsinga we miss those things. Twetaaga ewantu gwe tugenda tusobola okulaba ku bintu ebyo eby'emirembe giri. Kati omwana ow'omulembe guno wagatta ne biri ne bino kitegeeza bajja kubeera mugezi nnyo naye kibi nnyo okuba nti omwana ow'emirembe giri tabirabyeko atandikire ku bino ensinga we. Abaana baakanikakanikanga obulediyo ne bagattagatta obuwayawaya kiki nga tewali kifo awaka ne kisuulibwa. Omuzindaalo bakimanyi nti ensuwa eyo nga bagitaddemu omuzindaalo kati okuyiga okukanika omwana alina kugenda mu ttendekero ate oluusi n'avaayo ng'era ali half baked nga n'omuleeta eno mu field ng'era tasobola kanika kyoga nti kintu lwakikanisa kanisa TV ye. Omwana okuzimbanga ensiisira omuvubuka akuze n'azimbanga ensiisira essaawa eno osanga ensiisira balowooza ssabo
okitegeera ebintu ebyo bane tulina okuba ne kaddiyizo it is part of our culture. is a part of our culture okitegeera ekyaliyo kati omwana asobola okubumba mwaleetanga ebbumba ne muliteeka wali oli abumbye kasuwa ono kakopo ono kasowaani ono kaki ne mubiteeka wali ne mbikala neddole era kyeŋŋamba nti tetuleke it's not all about kugoba byayita but we can modernize the past kuba nebbumba kati olinoonya nga tosobola kuliraba gyeriri ate buloka bazikubamu ki tozibulira nti zibuloka za bomba era za bbeeyi omwana wange takwata mbitaka nziba naye omwana wange biki n'okutunga ng'okuyigiriza okutunga bintu bingi byetumiisinga omuvubuka yavubukanga okimanyi twakolanga amasannyalaze ng'omwana aba n'ennyumba ng'aladdemu amasannyalaze naye agamanda apanze amanda n'opanga amanda n'ogateekako endongo n'ekuba kaleediyo nzindalo gwa mu nsuwa ennyumba n'ogijjiza ebisabika by'amawulire. What went wrong? Creativity oyo tasobola kubaawo. Okitegeera. Abaana b'ennaku zino. In fact omwana w'ennaku zino bw'omugaa nti baako kolayo ekintu kyonna talina kyasobola. Asaba ssimu. Akaabira ssimu. Azanye game. So kyannaku nnyo nti abakulembeze kisa kuba bebavunaanyizibwa ku kino. Bebavunaanyizibwa. Kubanga omwana owe waka tosobola mutendeka ebintu bino n'abiyiga omwana asobola n'okuwabira nti omubonyaabonya ebyo byakikadde okitegeera omwana n'akukyana okukyawa abannayiba bazanyisa biri kati gwokole biki so kyenandigambe kikino nti obukulembeze buvunaanyizibwa ti omukulembeze waayisa wayogera ekigambo n'ayisa polisi kiba kiragiro omukulembeze asobola okere olwasa basajja kabaka yakere nkya n'agamba buli nyumba tusimbe emiti okitegeera kati olaba buli muntu abatandisa abamu abasobola ogisima bagisimba kubadde omulama gw'enkuuka y'omwaka guli oguwedde kuuka vimba simba omuti okitegeera kati nze kyensaba okugamba kiri kimu abakulembeze bavunaanyizibwa naye kibi nnyo okuba omukulembeze abafuga nga mukulu ali ku mutendera gwa jjajja naye ng'ate ebintu bino oba ye teyabikolako simanyi kubanga twandigaa nti ate jjajja yandibadde attukiza ebintu bino nabyemphasizinga n'ateekawo ati galale oyo because omanyi waliwo ebintu ebimu byetubeera ebiri eyo ebiti naye nga tetumanyi bumanya gavumenti yekinye egamba nti ebintu ebimu ebikyasinze okuba awakyasinze industry ekyasinze okuleeta ssente balambuzi naawe okkiriziganya nange nti abalambuzi bangi abazungu abajja muno olw'ensi yaffe nti nyangu okuyingira teyeetaaga nnyo visa kukulamuza kiri awo bajja ne balambula gwekimanyi nti abantu abakola mu craft bagaggawala nnyo abamu essaawa eno nti abalina craft bamugulira ddala serious bafuna ssente wa bbeeyi craft wa bbeeyi watasangika togenda musanga wano nawali kati gavumenti weba naye ekimanyi nti industry ekola by'amaanyi eteekewo ekaddiyizo Uganda Museum kati bategekerawo bivulu what went wrong wandibadde nga tolina wose wategekera kivulu nga wali buli kimu wali occupied naye kati bategekerawo bivulu bajjo yasembe otegekerawo Uganda Museum kati stadiums for what ekitegeera stadiums for what ebisaawe byaki ebintu byonna omulaba nti awantu yandibadde Uganda Museum mwina teekawo ate bivulu the country is lacking the meaning so okufuga emyaka emingi muzeeyi mwebala atufudde naye abawadde eddembe taleseewo mukululo oba taleseewo akoze mu nkola egenda okulaba nti ebintu bigenda sasika temulina kye mujja mumujjukirirako nze kyeŋŋamba kiri kimu nti siri mu byabufuzi nti oba simwagere oba muwala nobaki naye kyeŋŋamba obubaka buno butuuka nti yanditaddewo ebintu ebyandikuumya ensi eno ng'egenda kujjukira akyasobola kubanga ayogera obwogezi ekintu liba tteeka tulabe gye tuvudde okitegeera tuteekewo ebintu bye tujjukira gye tuvudde kubanga abazungu babirina ate ebintu ebyo ebirimu obulambuzi kyova nti programu ye ndolera serebu noyogera previous and past okitegeera you discuss about previous life and past life ne current okitegeera so nti omuntu alabe programu eno naye erinamu ekinyuzi kyenjagadde music buli omu jjajja yabuuza muyimbi music biki naye tweddizaayo mu bintu biki ebikuyambe so ndowooza olaba nti byempiseemu biranga omuntu ky'abaana aba
so kyetusaba nze kyensobola okubasaba gavumenti eteekeko ekaddiyizo otherwise tudde kuno otherwise nti ensi gye bunajja tigenda kutuuka ekintu nga omuntu n'omugamba nti omugamba nti oli muddugavu from Uganda asobola okyegaana wali kiraga nanti abantu ekyaffe tukijjeemu ensa wokera enkya n'ofuula Oluganda nti lwe lulimi olukulu olusinga okwogerebwa wano noyongerezaako nti tujja gattako oluzungu namba 2 oluswahili namba 2 oluzungu lubeere namba 3 ovuekwoki nga naawe okimanyi nti buli wogenda wagyogenda olina Oluganda lwogerebwa ngera naye nowoba owa statements zo mu luzungu okozesa ennimi zibi omala okubuulira abantu n'ofuna Oluganda vvuunula nomanya ate oluusi nnyini Oluganda lwogeramu akati nti okitegeera alwogerera ddala n'omaliriza nga oluusi nga wayogera mu Luganda ate ensi etegeera nnyo towula nti wayogera Oluganda ensi etegeera nnyo buli walwogera buli muntu ategeerekeka kiba kyongerayo okitegeera so kyengezaawo gamba byonna nga yetubiiseemu kubanga omuntu alabye puroguramu eno alabye gye tuvudde ne tugenda naye tulaba nti ebyakakati webiri ebirungi naye ebyedda tebandibisudde muguluka okitegeera naye era tulina okwebaza BRANIC nti waliwo kati for example endwadde ezimu ezaavaawo simanyi osobola okutubuulira ebiseera ebyo ndwadde ki ezasinganga okuluma abaana oba oliawo n'abantu abakulu kati oyogedde kacaaca omanyi nasanga omusajja ng'alina akacaaca kakoma kumpi eno ku kisinziiro waggulu eno obulwadde bwe nasinga okulwala nga nkyali muto zaali nvunza tundula ebibondo ne bifuuka ebibondo kati envunza zaggwawo kuba zikyali naye twalinga era tunyumirwa bulamu twabuwangaaliramu naye nga tunyumirwa nze nkubuulira kakakusiiwa n'okatakula naye omaliriza envunza mukyazijjukira atulaba zayikiriza nnyo obusoga eyo kale naye banawulira nali zayikiriza nnyo obusoga era bamamebbere ng'osanga oli bamutundudde ebigundi so biriwo ebityo naye nze ndaba wali enkukunyi z'abalumako miizoozi omuntu ng'asobola okuyiwa ebirogorogo namusuna banaye nalwala namusuna BRANIC nalwala namusuna so ebintu ebyo naye ng'ate nze ndaba endadde zakati ate zirimu ne tekinologi embi nnyo kati n'ekirala jjukira ebiseera biri twakozesanga nnyo habo emumbwa yabanga emumbwa naye kati omuntu bamugaa naaba ku bombo naaba namirembe n'ebirala ebigendera mu kkowa eryo abantu tebakyagalira ddala kukozesa ku habo kya ebyo biri bya gundi nze waliwo ebintu ebimu byesisaana nti Uganda twabula meaning kati mulembe gwa kumira tukoppa bikoppe tuba tutwala butwazi tuli bakopi kati Uganda etandise okukola emmotoka ekola zaaki tokyasanga bakayita katya kajjo kati banzi waliwo ebintu byendawulidde ebyekisiru fine si bibi naye Uganda ekola emmotoka ekola zaaki Uganda egenda kukola mmotoka ki gye batakolanga awo tutuuse zikayola basi toziraba bagambye mu nsi teziriyo yaleese fomati yaayo nti yaayo okudda ebibaasi byeni bateekako bibrandi bya wano zigasaaki n'ennyonyi nno mugenda gikola naye zigasaaki emmotoka zitubuze mbwe emmotoka ziweddewo abakyazikola tezikyayingira mwetongolera ddala kati nammwe mulaga nti mulina omutuuse olaamu akola vaccine eyammwe ya COVID-19 mu kutambula okulaakulana tukutte ku bintu ebikyamu ebituyetaagisa twandisoose nti modernizing ennono yaffe gwe kimanyi Uganda nekeera enkya nga eyina abo waayo nga yawonya okimanyi ensi esobola okugaggawala ng'eddagala eriwonya erya ddala abazungu balijja muno erya ddala omanyi kifudde China eyakabi nti waliwo ebintu ebituuse nga biva mu China yebikola
ne wabeerawo eddagala lyomanyi nti ensi ekyasinza okukola eddagala India esinga ne mu busawo mu nsi yonna nti bakozesa ebintu byabwe original. Kati Uganda twandibadde tufa ku bintu ebyaffe bye twandimonodayizinze ne tufunamu ssente. Kati ekigaji kyakisangawa ffe emisujja kigaji mululuuza naye gwe okimanyi nti gavumenti nekeera enkya ne modernize modernate ebima ekola emiruluuza egyo netaka privatization yezo preservatives ezo ne zibaamu. Gwe okimanyi nti tusobola okuba abagagga nga tukoze ebyaffe ebyennono ne tubimodernizinga ne biwamba ensi yonna ne tufuna ssente. Kati gwomanyi omuntu okeera enkya nga akasaka akasobola okukafumbamu emmere. Omanyi ebyotto ebyaffe ebyawano okitegeera. Omanyi ebyotto ebyaffe ebyawano okitegeera. Abazungu balaba bipya. Gwolooza ki otunulya kati content ono nti otunulya content eyo gwe mulina okitegeera nti content abeeramu nnyo abani takola naye ate gwolaba owalooka ate atrendinga nnyo. Lwaki? Nti abazungu baagala ku kintu ekipya okitegeera. So nze mbadde nga amaliriza ngamba epulogulamu ebeemu ebyokuyiga ebintu ebyaffe abakulembeze nga balaba tuddire ebintu ebyaffe ebyedda tubizze tubiteekemu tekinologi ku mulembe guno. Tuddire enzijanjaba eyedda eddagala tuliteekemu buteezi tulifune bannasayansi ba abolist abalungi tuba empowering tukendeeze sente ze twandigize ng'eddagala ly'ebweru liyingira erikendeeza obulamu bwaffe tukozese ng'eryaffe kubanga eredda ery'ebweru teryalingawo anti liriko omusolo mungi okitegeera. Weerabidde nti gavumenti yeetaaga omusolo anti kati kyeweerabidde kiri kimu mayindi yaffe etumalawo eryemu tetusobola kutunda tulowooza kati kanguze omuntu eggwanga liyingiza ekintu n'okijjako omusolo n'okubanga ekintu kyo ate gwakitunda ebweru wawa osinga ofunira ekyawano kubanga okitunda ebweru naddala ng'okyongeddeko omutindo. Kati balanga ffe ensi ezaffe zekyagala zekidimandinga ki ekitugenda okufuna kitegeeza tugenda kufuna ssente okitegeera. Kitegeeza tugenda kufuna ki tufune ssente. Kati ensi twandisoze tunulira ebintu ebyaffe kyusa ensi tekyetaaga bintu bingi kuzza biri ebyaffe tubiteekamu ensa. We come up with our own technology but we modernize it on this level ne tufuna ssente. That's why nti byonna bye twogedde byanjawulo obira byokka bikola bukozi ssente. Okimanyi omuzungu asobola okwagala okwambala gundi ensawo ey'ensansa kiba kyanjawulo nnyo. Enkofiira eri ewaabwe tekiriiyo. Abazungu baagala nnyo craft okitegeera. Nze mbeera ku TikTok nendaba kampuni engeri gyekolamu birabba n'ebigira n'ebikolamu niigiina naye ng'olaba niigiina batandise zituguza buwanana. Then what went wrong okitegeera. So byebintu ebyo so tufunikire BRANIC emboozi eno tujja gyongerayo obubaka kibwokwa natumaliriza obubaka bwempanga tumaliriza kyensobola oga nkiri kimu abantu channel eno bagirabe bagyekuumireko. So ekirala basobola okunfolowinga ku YouTube channel zange BRANIC BENZIE Music nongera okumanya ennyimba zennyina okitegeera. So nze kyensaba nti abantu balabe channel eno ezimba olina kyolese mu kisaawa ate kyanjawulo bakufollowinge bakugoberere. So nsaba ne ba artist bannange basharingawo ku bulamu obwemabega n'obuliwo kati ekitegeera. So neyanze nnyo bale kunnoonyaako naye nga gyendi omwaka guno nyinawo oluyimba ne Andre kolabo n'abayimbi abalala bangi. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Gwe yawandiise era nze nawandiise ye n'akuba eŋŋoma n'ayimba n'okuyimba naye. So nze nawandiise nafunye omukisa ogwo nenkolako n'omusajja oyo mwami omusajja wambe badde neegomba ku mulembe guno wamaanyi kuyimba ekitone weekiri. Kale tweyanza nnyo tweyanziige naye era ndowooza ngenda kuddamu nkunoonyeeko mukkirize BRANIC nziremu munoonyeeko emboozi eno tugyongereko tusobola okwogerako njagala twogere ku ssomero
onyumize ku bulamu bwo obw'okusoma okuviira ddala watandikira paka ku campus naye ate era osharingeko naffe ku bulamu bwo nga omusajja omufumbo eno ewaffe abantu tebaagala kuwasa abantu tebaagala kufumbirwa oba lwaki ndowooza ensonga lwaki bayinza okugamba in courts kaliko wagambye nti BRANIC yagwa wano ewaffe kasita ofumbirwa kasita owasa nti oba tokyalina kyogamba naye nga ate ekyewuunyisa abayimbi abasatu abakulembera buli bonna bafumba teri abaddewo nga tomanyi mukyala we naye ate kibajjangayo waggulu okitegeera abayimbi kitegeeza nti obufumbo buvunaanyizibwa mukkirize emboozi eno tugitandikire awo bwe tunaddamu okumufunamu episodi eddako tunyumye ku ssomero ate tunyumye ne ku bufumbo n'ebirala bitunaaba tusobodde okunyumyako njagala obbagaliza omwaka omulungi atakumira mpeera abankumire mbeere bulungi mweraba